Why is this man ali mu bulimi mumusomesa lwaki alina essanyu? Lwaki tayagala kuyingira byabufuzi? Lwaki tayagala kutwala ttaka ly'abantu? Lwaki tayagala kutwala bintu by'abantu? Lwaki alina essanyu? Kuba ddala omusajja oli mutuufu nti Muhammad olina okwesimira, oteekeddwa okubanga olina satisfaction mu kyokola. Kasita gwe owulira nti nno tolulunkanira bintu by'abantu balala, naye ng'okola n'amaanyi. Kuba omusajja yalambudde n'alaba emmere mukulu n'alaba emmere n'agamba musajja gwe, ente osobola otya okuziriisa n'ozirabirira bw'oti? Lwaki abantu bangi nnyo bavudde mu bitundu eby'Ebule n'Ebweya, naddala abalina? Nammwe abaana abavubuka abatabo abasinze okunfolowinga n'okuappreciating ekintu kino, nammwe mbeebaza. Bangi nnyo bagambye nti ketulemedde ku musajja ono engeri gye tumwagadde tujja gaggawala. Ekituufu mujja gaggawala, kubanga nange kuva buto bwange nga neegomba abantu abalina ebintu ebirungi naye nga bakola. Kuva nange buto bwange nababuulira Haji Nsubuga, nababuulira abantu bangi nnyo be natunuuliranga, bamwami Joseph Yiga, ba idols. Bwe weekomba ba idols abalungi, kati ekikulu bannange, abaana abasinga abantu nuulidde ne mwagala ne byenjogera ne byenkola, muli balamu, muli batuufu, mwegombye idol mutuufu, abalaze ekintu ekituufu. Abantu babadde nga bambuulira olubereberye paka lwe banvaako, musajja gwe n'otandika okwogera all your business, all your whatever. They don't talk about your private matters. They don't talk about your business secrets in public. Who told you that to teach about people farming, to teach people about farming is a business secret? Okujjako nga muli nayo business zammwe endala ze muyita secret. Okusomesa abantu obulimi n'obulunzi engeri gy'okikolamu, ekyebeera etya business secret. I agree, it is only an idiot who can give away his business secret. Omuntu omusiru yekka yateekeddwa. Gwe wali olabyeyo omuntu owa supermarket yali avuddeyo n'agambuulira ensi engeri gy'azimbamu gy'okola mu supermarket? Gwe mbuulira owa petrol station muziraba buli wamu zijjuddewo nti asobola okuvaayo n'agamba gula ettaka ya $8,000,000 sima ebinnya okugikola bw'otyo okozesa ssente bwe ziti w'omalira biliyoni ziba 8 n'otandika okutunda liita za petroli liita 7 buli lunaku n'ofunako amagoba bwe gatyo. Ddala omuntu oyo takisobola, because truly said that's a business secret. Era teriiyo. But please spare me. I am not stealing my business or personal life. Okusomesa abantu ebyobulimi ngamba wa real time examples. It's not a business secret. Ensi yafa bufi. Nti buli muntu behind every success there is a dark thing. Kati buli muntu yenna atya. Nti buli lw'onooyogera nti ebintu bikolebwa bwe biti, bajja kunoonyerezaako, abantu bajja kutya. Nze nga sirina banoonyerezaako. Nze nga buli ajja n'omwaniriza. Nze nga nnyumirwa okubeera n'abantu n'okubalaga sayireji wange engeri gye mukolamu n'endaga abantu. Naye abantu bakugira sayireji oyo ne bakugira sayireji twamulyanga ku faamu emu nga biringa eby'abazungu bokaboka. Naye nze nga nkola sayireji ne nkola ttani 10,000 nga nsimye busimi binnya byange n'abasajja bange. Tukola award 4 nga kawungo yogeza nga okulayo byennyanja bikalu nga abagwere basanyuka. Nga mukuba sayireji kuva ssaawa emu nga mutuusa ssaawa emu ey'akawungezi ng'ente ezo zirya. Bannange nga mmaliriza gundi eyo eya cash ratio oteekeddwa okubeera fluid mu myaka gye gisembayo, mbalekera rule eryemu. Be very simple. Kola ebintu mu
ngeri ya mpolampola eya bulijjo tebabaddusa supiiri. Buli muntu ajja wano n'ambuuza value addition ogyongerako ddi? Abantu singa amata bw'ogajja wano ofunayo edduuka eri dayare ekyali wajjala oba ekira n'obaako n'ogatunda ajja mu ssente nnyingi, oba singa ogulayo akuuma n'okola bamuyitaani ono yogati ne weekolera mu yogati wano, oba amata n'ogapaakinga. Who told you? You people don't be too selfish. I am okay okutunda amata gange. I am okay okutunda obusa. I am very okay okutunda emmwanyi zange nga zikyali mbisi sikola kyuma kya mmwanyi. Abaana bange bali ba boleve eyo bagyongeddeko waggulu baligyongerayoko kubanga abantu omulugube bwe gubayitirira. Byebyo bye mulaba ensangi zino mu nsi yaffe nga buli kintu kyonna abantu bakyefunziza ne mubakasigetinga. Naye oluba okutuuka wano n'oŋŋamba lwaki amata ogakutundiriza abantu wano lwaki togeetwalira n'ogeetundira? Temubeera na mulugube, muwa abantu riziki zaabwe nabo babeere nazo. Ze sisalanga ku lubaawo nti ngenda kutunda mbaawo mu Ndeeba. Ate era sirina wa mu Ndeeba gwe nzikiriza genda mu kigundi kyange. Nguza abasalamala. Abasalamala mbaguza kibira, kitundu kya kibira. Yasalamu embaawo ze n'amakooko ge n'ageetwalira. Nkuzokka ze mbagamba balekera ab'ekyalo kyange. Naye singa naafuna omulugube bwe gutyo ti nze nina okwetundira emiti mu mmeme, nze nina okwesalira embaawo nzeetwalireyo. Ensi eneekomawa. Kyekyo.